akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwe neeyongerayo n'amalindiriro gaffe amalala akawungeezi k'olwaleero ng'emu ku nkola ey'okwanguyiramu okusasula omusolo mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkulaakulana ya Kampala ekya Kampala Capital City Authority nga kiri wamu ne kampuni ya Pewe batongoza engeri omuntu gy'ayinza okusasulamu omusolo ng'akozesa ebyuma bikalimagezi biyite kompyuta. Omusasi waffe Kaltuvire ku ntono. Mukaweefuba ow'okutereeza empeereza y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku Kampala ekya Kampala Capital City Authority eri bannakampala kitongozza enkola ey'okusasulira emisolo ku kyuma kya Pewe. Enkola eno yakukendeeza obukumpanyi obubadde bwerimbikira mu bakuŋŋaanya b'emisolo wamu n'abo abeesamba okugisasula nga kati tewagenda kubaawo byakukwata ssente enkalu. Enkuŋŋaanya y'emisolo n'okubalirira n'okuwa risiti eriba abasabi emisolo nga tuyita mu kompyuta era yeeyo system kati tukolera emisolo gyaffe gyonna tetukyayagala cash mu nkuŋŋaanya y'emisolo ya KCC era gyonna oba zimba oba jaki yonna kati osobola okugisasulira oyita ku ssimu yo oba ng'oyita ku kompyuta mu banki. Enkola eno esuubira okukendeeza ssente ezibadde zifiirwa ekitongole kya KCCA nga kati emisolo eginaakuŋŋaanyizibwa gyakwongerako ebitundu 2 ku buli 100. Tulowooza nti tuyinza okukola emisolo egisukka ne mu 2% ebitundu 2 ku 100 bikize mirundi 2 senga tukuŋŋaanya emisolo nga bwe zikuŋŋaanya era n'abantu nga bonna bakusasula emisolo gyabwe. Kino kyakubanguyizaako abantu ba bulijjo omuli abasomyeko n'abataasoma bakwanguyirwa enkola eno anti ekyuma kya Pewe kiweereza mu lulimi Olungereza n'Oluganda nga kw'otadde okulekeraawo okusimba ennyiriri. So si nzibu ng'era bw'olabye kuliko Oluganda, kuliko Oluzungu, kuliko n'ebifaananyi ebiragenda. Ekyuma kino kikozesebwa mu ngeri nnyangu ng'era omuntu asooka kuteekamu nnamba ye kwaweera emisolo oluvannyuma n'ateekamu ssente z'omusolo olwo waafunira lisiiti ekakasa nti amaze okuwa omusolo. Ebyuma bya Pewe bisangibwa mu bifo eby'olukale omuli banka, ssemaduuka ne ku masundiro g'amafuta. Grace Nantali Kakooza, Kingdom TV, amalindirire.